Bannayuganda bannange mwasuze mutya? Kansuubire nti mwasuze bulungi. Vidiyo eno ngikoze ng'ennaku z'omwezi 10 January, era mu bye ngenda okwogera sikakiddwa, era mu bye ngenda okwogera mbijja ku mutima. Tewali muntu yenna abiŋŋambye nti byogere, wabula mbijja ku mutima gwange. Vidiyo zange ezisinga obungi mbadde nga nzikola nga zirimu black and white, naye olunaku lwa leero eno yo ngenda kugikola ng'eri nnomo nga terimu kkala yonna. Kansuubire nti enaakutuukako gwe wennaagiraba. So kyenjagala oginkolere, njagala oginsharingire, njagala ogimpeereko, njagala oginteereko likes etambule, kuba bingenda okwogerako biyamba gwe nange. Okitegeera, abasinga obungi kinene ekintu bakimanyi ng'amalaalo. Kino bakimanyi ng'amalaalo oba bakimanyi ng'ebijja, abasinga obungi bwe bakiyita. Naye gwe kyoba omanya kinene ekintu kiridde abantu bangi, kiridde abantu bangi ab'omugaso n'abo be muyita nti tebalina mugaso. Okitegeera, kinene ekintu wagenda kuyitawo ssaawa busaawa bakiteeke ku Muhammad Ssegiriinya. Okitegeera, linene eggwanga lizenga lifiirwanga abantu mu bintu by'ekisiru, mu bintu ebitategeerekeka. Okitegeera, linene eggwanga lifiiriddwa abantu ab'omugaso. Lifiiriddwa Moze Radio, AK47, Pastor Iga, Ani Kasirye Gwanga, Seka Nuhu Muzata, Afande Felix Kaweesi, Afande Muhammad Kirumira. Okitegeera, lino eggwanga lize lifiirwanga abantu mu bintu by'ekisiru, mu bintu by'okusaaga. Okitegeera, lino ekyo kye muyita ebijja, abamu kye muyita amalaalo. Okitegeera, kinene ekintu kiridde abantu bangi. In fact, kyalya maama wo, oba kyakulirako taata wo, oba kyakulirako sisita wo, oba kyakulirako muganda wo. Okitegeera, waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo mu nsi kuno. Waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo ng'okufa, ng'okulibwamu olukwe, okitegeera, waliwo ebintu ebimu ebitagenda kuvaawo emirembe gyonna, nga byaliwo kuva dda, nga ne olwaleero bigenda kubeerawo. Okitegeera, nga byaliwo mu mirembe gy'Abafalaawo, mirembe gy'aba Moses, mu mirembe gy'aba Jesus, nga byo tebigenda kuvaawo. Naye ekintu kino tekigenda kuvaawo. Okitegeera, nenze nga kyemmanyi Omuganda agamba kyosiga kyokungula. Kitegeera, so wenkoledde vidiyo eno, ekituufu kya byonna nga mpulira ekinnuma ku mutima gwange. Okitegeera, olw'okusaba lwa abantu balajanye nnyo mu nsi yaabwe n'okutuuka okwekyawa. Abantu abasinga obungi bafuluma eggwanga lya Uganda nga bagamba tulidda nga gavumenti ekyuse. Okitegeera, abamu ku bakya bakyogera. Kuliko omwami gwe bayita Penge, oyo buloga. Kuliko n'omulala yali akolanga ku Radio Simba, bamuyita Kapalaga Baby. Okitegeera, kinene ekintu kiridde abantu bangi nnyo. Zakaseera katuuka nga sikyakitya, kuba nange era kigenda kundya. Okitegeera, ne mu butuufu bya bina Muhammad Ssegiriinya afiiridde mu bintu bya kisirusiru bitategeerekeka. Okitegeera, nze kyemmanyi gwandaba nange abyogera, bugenda kukeera ku makya bakikuteeke mu kino, nawe osobola okukiraba kiikyo. Okitegeera, bagenda kikuteekamu oyagala toyagala. Okitegeera, so kyenyinza okugamba weeyise bulungi eri abantu. Okitegeera, waliwo omuntu afa n'ogamba bana alyose n'afa, tuwonye alyose n'afa. Ne waliwo omuntu afa, abantu ne bakuba emiranga ne bagamba kale gundi singa yafudde. Okitegeera, eno omusajja yaŋŋamba, so bambi yafa, yaŋŋamba olengera mutabane, oba oyagala okuwangaala mu nsi weewala ebintu bisatu. Oba oyagala okuwangaala mu nsi, ekisooka weewale okwogera ebigambo eby'ekisiru eri gavumenti. Ne mugamba olwaki muzeeyi? Naŋŋamba olengera eno gavumenti y'abannamagye, tebatya loosi. Okitegeera, ebyo bye mwogera nti bane gavumenti mu malwaliro temuli ddagala, mu malwaliro temuli ddagala, balinga mu lutalo nga tebalina na bujjanjabi. Okitegeera, ebyo mwekalakasa mbu ekkubo bbiya, amakubo galimu ebinnya, bo bayitanga mu bitooke okutuuka gye balaga.
okitegeera. N'agamba eno gavumenti okukusalako omutwe tekyetaagisa ddakiika, tekyetaagisa kusaba baluwa ku poliisi, yo yennyini ekyekolera, okitegeera. N'agamba oba oyagala okuwangaala mu bulamu tozza omukazi akukyaye, okitegeera. Tozza omukazi akukyaye n'atambula n'agenda ate n'atuuka eyo n'adda, eyo eba efuuse weapon, okitegeera. N'agamba n'ekirala, oba oyagala okuwangaala ennyo weewale muganda wo gwe mutakwatagana naye asobola okukuwa obutwa. Naye nze kye yasingira ddala okuŋŋamba okunkakasa ennyo gavumenti, ekituufu eno gavumenti terina gwetakwata. Nze we nakulanga nali neegombanga nnyo okufa, kubanga manyi nti we naafa nja kugenda mu ggulu nsisinkane Katonda, okitegeera. Naye akaseera katuuka ne ndaba nga kituufu omuntu waafa aba takyadda. Nalabanga nnyo firimu za Bruce Lee, ba Donnie Yen, Balembo, naye nga waafa ekituufu kya byonna nkaaba njoza ku mmunye, okitegeera. Nange mpulira nga kinkutteko, naye ate nagenda okuddamu okumulaba mu firimu, ate nagenda okumuddamu ate nga mulaba mu firimu endala. Neebuuza ekintu kino no kijja kitya okuba ate ng'oli namulaba afa oba ng'amenyeka omukono, ate nenziramu ne mulaba mu eno firimu nga mulamu. Eriva kyoliyalite, okitegeera. Eriva kyoliyalite, naye no muliyalite omuntu waafa aba afudde. Nabukenya liyite patro ya poliisi yamutomera, era ekintu kino eno kyenneebaseeko ne kimumira. Pastor Igor ayogera nti wano mu Uganda temuli COVID, essaawa eno taliiwo, yafa, okitegeera. Kati bintu bingi nnyo ebizze ebiruma Abannayuganda nga bafiirwako abantu ab'omugaso nga tusirise. Naye one day bwe tuliva mu nkudi mujja kiwulira.